Okay, tubaniriza ku fake shots nabagamba no ku fake shots babeera ebyakabi era tukyalina legendary make tubeera naye buli lwakusatu n'olwokutaano mubeere nga mubeerako nga tukuleetera biki ebiri ndala mu mupiira gwa Uganda. Mike tusanyusa okulaba. Kale sawa. Webale fake naawe okujja. Amiina. Ogamba otya? Sina buzibu. Abasambi b'omupiira nga mulabika bulungi. Munyirira. Nze nkyali musambi wa mupiira. Sikyali musambi wa mupiira. Naye bingi twali betwogera. Emboozi nnyingi nnyo ku nsonga y'abasambi b'omupiira. Tulina Uganda Queens essaawa zino senior team eri Morocco. Tulina Under 17 abali Kata. Twasemba okumanya ng'abaana first team eya Uganda Cranes ebanja emipiira ena. Tiimu kijojoogerako abakulu abali mu Morocco. Abakulu olaba abakulu bakaaba. Nga babanja Somalia, babanja Botswana, babanja Mozambique n'omupiira gwennyini ogwa Algeria gwe baasaba tebabasasula. Togamba si tournament ya Chani gye twakamaliriza. Ate abakyani balala kati bano njogera ku senior team. Okay, senior team. Baku Chani bakwanine njogera ku senior team ebeerako Bonyango, Bakalida Ucho, abasambi abo. Babanja sente zaabwe. Kati bagenda kuzanya ne friend zino bbiri eziriyo Uganda zegenda osamba ne Morocco oba ne Chad oba n'andi timu endalawo. So naye olaba abo abakulu babanja kati lwaki nkyogera bwe ntyo olaba abo abakulu babanja kati bano abaana bali mu under 17. Omanyi bwe tumala omupiira abantu bannayuganda bave ne bagamba abasampiira basabiriza abasampiira babeera baavu naye nga tebamanyi nti omwana sente ze yali badde abaafuna mu kapiira kano ng'akasamba abasajja bano bazibalyako. Njagala okubabulira bannayuganda kino kyogera ndi mu kamera. Tiimu ya Chani gye mwalaba ng'esamba Chani abaana bano tournament bwe yaggwa baabakaka okufulumya statement egamba nti basasuddwa. Abaana abasamba Chani baakakibwa okukola statement egamba nti basasuddwa. Era nabadde njogerako n'omwana omu n'agamba nti nze Magogo namukwasa Katonda. Awo tutuuse. Yagambye nti nze ekituufu mukulu muti yabankubuulira Magogo Ingina Moses Magogo namukwasa Katonda. Ng'ekimwogeza bw'atyo nti Ingina Moses Magogo namukwasa Katonda. Bwe bamala Chani yabagamba yakola statement eno nti zino ezaffe z'omuzifuna Mande katulwanirire zino eza allowance ze baafunanga buli match gye baasambanga nti zino eza match ezaffe ezaffa ze mulina okufuna za Mande temuzibala kati mubalenge abazirina tubanje za gavumenti ne babanja gavumenti neetuukiriza era twagala okwebaza gavumenti nti yatuukiriza ekyeyamo kyeyama ekya biliyoni 2 mu miliyoni 4 ezo sente abaana bakola ki kyo kiri ku record balina mu state house sente bazifuna. Naye abaana ba Uganda Cranes abasamba mu tiimu ya Chani Federation sente zalina obbawe ez'allowance zaabwe zonna zaaliibwa. Naguno gwa kabbu kyanga tournament eggwa abaana tebafunanga wadde n'ennusu 10,000. Ekyokubiri kye nategedde kubanga luli baalinamu phobia. Amini balinamu fear nga batya okwogera ekituufu ekiri mu ki ne basooka batulimba mu sente twakoze eki twazifuna. Naye according to the sources we have right now abaana baali babagamba bajja ne batulaga mbu accountability ababwa $10 buli lunaku. Naye mbabuulira bannayuganda amazima matuufu abaana be mulaba mu kampu abali mu Chani baali nga bafuna $5,500 egye Uganda. Bwemba nimba $5,500 egya Uganda Federation mulete proof ku kyenjogerako. Abaana mwali mubawo $1,000 ejja naye mu accountability nga balaga nti buli mwana afuna $36 $10 nti buli mwana tumwadde nga $10 naye nga gyalinga $5,000 emeka $5,000. Kakati awo wennyini muganda wange ate kinkubye wala nnyo ndabira ddala abaana balinga abasambira obwereere. Muganda wange Fiiki mu Uganda tulinamu tendency eraga nti abantu bano bali bulungi naye nga in actual sense bali mu mbeera mbi. Abaana abo twali tulowooza nti bavudde mu tournament ya Chani
nga sente zino wegateeza fufa ze boys allowance 25 eza $1 per win n'olukumi lwa draw nga ozikuŋŋaanya n'ozigatta n'ogategeeza gavumenti zeebawadde n'ogattako ne daily allowance zino 10 kye baali bagamba per day ng'omwana we bw'ava mu tournament asobola ozimbayo akayumba asobola ogulayo kaploti n'azimbako akayumba oba n'azimba obuyumba bwapangisa n'atandika okubeera ng'atandikirawo obulamu n'akyusa obulamu. naye njagala obbabuli abannayuganda nti abaana baffe bano be mulaba kiva mulaba amala omupiira ne babeera nga bali mu mbeera mbi. Olaba owa Uganda Cranes asamba ku first team Onyango alidi Awucho ne bano basibiki bani babanje emipiira eja emipiira kati olw'omwana wa under 17 yali kata oyo tebamugwire bugulizi mu jozi okitegeera abo tebagenda bagulira buguliza ice cream kati balaga mu accountability nti mwana tumuwa $10 naye ne bamuwako emitwalo 5 kitegeeza nti emitwalo 3 mu gumu buli mwana padde waliwo agirya naye alya mu accountability batulaga kirala eno basasula kirala kakati ne bakkiriza munnayuganda nti omwana ono ali bulungi naye nga alina kyo sense abannayuganda basambira mu bugubi obw'ekika ekya waggulu era wano wennyini wensinzira ne nebaza abaana abo bonna mu kategori zonna abali mu kyani abali bano baonyango abali ne gurupu tibana mmwe muli bazira kwa hiyo Nigeria evayo ne yekalakasa ne tugenda kusamba nga tetusasula ne babasasula ne wane Uganda tiri musambi yali avayo ne yekalakasa basemba okwekalakasa nga bali emisiri mu Afcon yali ewa batugenda samba timu ya Senegal ojjukira njukira bulungi ojjukira amagona agamba kanyonyo yakome Uganda kimbe center agenda akole ki agenda abasasule naye bana Uganda njala mukkirize nti betubagamba tubyogeza naku tubyogeza kubanga waliwo basambi bannaffe essaawa zino abali mu mbeera embi nga bambala omupiira nga balina opportunity efuna obusente naye olw'okuba mu Uganda tulina tendensi etayagala baana baffe etayagala bantu baffe etayagaliza bantu baffe sente nga bazibalyako nabala omupiira nga bali mu mbeera mbi banaku ne badda mu kusabiriza kati awo wennyini njatugattirewo emboozi ya Golden Boy Issa Sekatawa ebbaluwa yo ngirabyeko Uganda Supreme Council gye yawandikidde FUFA ebbaluwa eyo girina ngina sooka ogimpeeko nga bwe njogera ebbaluwa eyo yavudde mu Uganda Muslim Supreme Council ebbaluwa eyabadde eyogera ku bintu bino wammanga ng'eraga ng'eyogera ku legend gwe bayita Golden Boy Issa Sekatawa ginoonyezeeko nga bwe njogera wano ebbaluwa noonyeza ku bbaluwa ya Supreme Council nga njagala kusomako ebigambo ebimu nga balaga ennaku yaabwe bawandiikidde federation y'omupiira nga babagamba nti omusambi oba legend wa Uganda actually njagala yaliko munyenye ya Uganda ebbaluwa eno esoma bweti egamba warm greetings from His Eminence the Mufti and the management of Uganda Muslim Supreme Council. I write to you with a heavy heart and a deep sense of national concern regarding the current plight of Mr. Issa Sekatawa, a name that once echoed with pride across Ugandan households as a legendary footballer working as a toilet cleaner at our headquarters in Old Kampala. Working as a toilet cleaner at our headquarters in Old Kampala. This reality is not only heartbreaking but emblematic of a border neglect of our sports heroes whose sacrifices and achievements have shaped Uganda's identity on the global stage. Mr. Sekatawa's decent sacrifices, decent into squalor, despite his historic contribution, raises urgent questions about the sustainability and the dignity of football as a professional in Uganda. As the secretary for social service, I respectfully urge FUFA to reconsider its retirement and welfare policies for former players. FUFA to reconsider
owulira agambye FUFA to reconsider its retirement and welfare policies for former players. Kati segenda kweyongerayo nnyo mu maaso. Munnayuganda nkusomedde ebbaluwa eyo naye ng'eraga nga basajja bano bawandiise agambye we write to you with a heavy heart. N'omutima ogwo. With a heavy heart. Issa Ssekatawa Golden Boy gwe muwulira gwe twogerako oyo nzize nga mwogerako ebintu bingi nnyo. Ate ne bbaluwa y'omu ku basambi mu Uganda betagenda kuddamu kufuna. Y'omu ku basambi bannayuganda abaakwatanga amakubo ne batambula miles ogenda okulaba Issa Ssekatawa because of the talent yalina nenge gyateebangamu eggoolo okuva ejjinja okujja Uganda Kenya Issa Ssekatawa Abannakenya baavanga Kenya nzijukira okujja okulaba Issa Ssekatawa na Uganda asamba omupiira. Taata waffe yayagalanga nnyo omusajja oyo kati alina n'engatto ze yagula bazitanga Ssekatawa era baakola engatto ne bagituma Issa Ssekatawa. Ssekatawa yali wamaanyi hisolo wa Ssekatawa toyinza mwogera n'omumalayo naye kino kigenda eri gavumenti yaffe kigenda eri abakulembera omupiira temusobola yamba buli omu ekyo tukikkiriza naye mulimu abo abaswaza eggwanga kituufu nga ye kwegamba nkoko njeru Issa Ssekatawa y'omu ku abo abaaleetaaze obutakola mu toilet kale tukkirize nti abantu bano bainvestinga bubi Issa Ssekatawa yafuna ku ssente Issa Ssekatawa n'afuna obuzibu mukyalo we n'atunda ennyumba ye wali n'akulabye okigera mu amini waawo nga mu kiwuunya ebintu bingi byafuna ebizibu naye kitugenda okukola Issa Ssekatawa oyo tugenda munoonyaako era tujja mufuna kodi Kampala beera nga bwe bagambye nti Issa Ssekatawa alongoosa ku toilet naye omusajja ono yawandiise ebbaluwa eyo with a heavy heart ono alumirirwa agambye is a secretary welfare secretary okitegera ku Uganda Muslim Council naye nga ali concerned okitegera eri obulamu bwa Issa Ssekatawa. Bannayuganda bwe tutaaveeyo ne tumanya nti ensi yaffe erina kwetudde ne tufuula abo kwetudde ebira abalabibwako eri abaana baffe abagenda okwegomba omupiira olunaku olw'enkya tetulina kkubo bw'otamanya gy'ova tomanya gy'olaga kati bawandiikidde FUFA naye FUFA tennaba kuvaayo kuddamu tegenda kurespondinga muze gwayo butarespondinga tebagenda kurespondinga because this is something ekirawa n'omwana ayonka nti ku ssente ze mufuna gavumenti zeebawa ne zemukuŋŋanya mu kapiira temusobola kulemwa kuyamba Issa Ssekatawa. Awo nini Mike tewali FUFA nga yofa tayina package ya tewali nga mu bbaluwa wano wakirambise ayiwandiise ng'alowooza nti waliwo package ya retirement mu mupiira naye ekyo FUFA tekisobola because there are so many people who retire from football. Ekyo kyalibadde kigenda mu gavumenti kuba gavumenti yeyina ssente za buli munnayuganda buli munnayuganda ali wano gavumenti yeyina ssente esobola okuyamba abantu baayo because olaba mu kalulu gavumenti ekwata ssente nezwaba abantu abatalina na kufuna okitegeera olw'okuba gavumenti enoonya akalulu naye ne beerabira abantu abakoledde ensi yaabwe abasitula ku linnya ly'ensi abatadde erinnya lya Uganda ku map because ng'abo abaana Uganda Cranes bali Morocco they very few in number bali abiri almost 25 okitegeera but we are almost 50 million people okitegeera if we can have those 25 representing Uganda abo beetaaga okubeera nga tubawa value ya kika kya waggulu mu njogera yobanga alaga nti nno abasambi abasambako omupiira weewaawo bangi bonna tebasobola kulabira naye ate abali mu management ya FUFA bo bali bulungi andi kakati fake singa abasambi abasambako goloza ani abba ssente zino zetwogerako top management yebba ssente z'abaana b'omupiira sijja gamba neza Issa Ssekatawa baazibba because ogwo mulembe saakola ki tewaliwo nali mwana muto sijja kubyogera kubanga mba mpaayidde naye njogedde ku current situation eri mu kampu n'abaana kye baagala nga tusamba emipiira ne bannayuganda musudde gwa nagamba abamu balowooza nti nkonjera oyinza okwesanga Issa Ssekatawa si ye yekayeko oba oli awo ali mu bangi program twagikola dda twakola program ku basambi b'omupiira abali mu mbeera ng'eyo naye tusobola
federation yali badde eteekawo scheme mu baana b'omupiira kuba tugezezaako ffe bagatta naye batuteekamu divide and rule. Kati balididde kale nga bo ne bateekawo channels ezijja sente mu gavumenti esaba gavumenti okuyamba ku bantu b'omupiira naye era ne bateekawo channel ingina Moses Magogo era sente zonna ezijja mu fufa azirya sente weziri mu kapiira sente tuzirina omupiira gulimu sente mpitirivu naye sente bano basajja sente zonna bazirya omusajja yegaggawoza nga Magogo yekka ne bantege okitegeera abamuli okumpi n'ab'obulamu obulungi naye neewuunyamu ekintu kimu nti bw'obaira omukulembeze nga tolumirirwa bantu b'okulembera bannange olaba ne President Museveni alina wayimira n'asanga omusajja ng'akuba bulooka n'ayimirira n'amuwa ebbaasa naye ono omusajja gutulina ng'omukulembeze Katonda nsonyiwe omutima gwalina gulinga jjinja ku ssente mugumu gulinga jjinja ku ssente yatwala abantu ngenda kuwulira gwe fiiki nze we natiira ingine Moses Magogo yatutwala mu kalulu okuuma twagenda okuuma akalulu ke nga bagenda omulonda nga tunana ku falling out na bino kubeera nga naliyo mu kalulu ak'obwemupi naliyo ebuyende okitegeera n'addira nga tusula mu mamotoka nga tubasobola kupangisa nga tusula mu mamotoka tusula mu mamotoka nga n'emmere gye basobola okutuliisa emmere gye bali badde baliisa abantu nga n'obummere bubeera bwe buti ate omusambi w'omupiira ajja atya agenda akuuma andika tolaba omusajja ono akozesa nnyo abasambi b'omupiira kubanga amanyi nti abantu b'omupiira bali mu mbeera bali desperate kati ne babasuubiza okubayamba okubateeka mu mupiira bw'otayamba ingine Moses Magogo mu kalulu tolina kyogenda beera mu mupiira tugambagamba mujje tugende kino kyaffe webale nnyo batwala abantu mu kalulu nyenzi enaveeyo nga ntidde abasajja bano nti be emitima gyabwe gye balina tegirumirira mwana munnansi because otwala otya omuntu nga tolina nakyomuwadde nomubeeze wiiki namba nomubeeze ennaku zomubeezeza mu kyalo ebuyende akukoledde akalulu bana bonna abakuumisa abantu obulu babasasula nemwe tebabasasula naye n'otwala omwana naliyo simuwaayiriza nze siwaayira ate gwe kyoyogera kibeerako wino n'evidence naliyo nze kennyini naliyo wadde nusu 10,000 nti luluno olufunye teyabawa wadde 10,000 terwaliwo naye ng'ate nze naliyo eri ku ground era waliwo gye bali bagenda okunkubira nga tubbya akalulu n'ayubu bali ejjusa bali bagenda kunkubire wansi abasoga ayubu nanzirusaayo okuba nali simanyi lusoga bantabukidde nziridde ekipande ntaddemu 2,200 nguza abantu mulisimbe ku layini y'Amagogo okitegeera bagadde okunkuba wagwirako abalonzi ku lw'Amagogo kino nkyogera on record bamulonde kuwe mupi buyende bamulonde twali mu kamyufu olwo tuli mu kamyufu akeni alemu 12,200 10,000 okitegeera kati bo opponent baffe ne banyana baagala okunkuba ayibo bale juso yantasa